lwaki ono alizayininga mufuti ate enkya ono n'afa nange munnange ezo ndezo sizira naye ngaomukunavu waali agenda kuba tukubira tooki atunyonyere waki nze omu ku bantu asobola okutegeera abasoose okutegeera nti basanze oluggi si luggale mukono gumu gwabadde ng'omulala gukutte ekitanda kakati mmwe pulogulemu yammwe eri bweti you don't know how to react. Archbishop Kazimba, if it is true to say Wangita in a Chialideyo, that's wrong. Even if he had eaten at your place. Because these people don't have public relations officers. And the public relations officer must be a highly trained man. Yeah. This is why I've helped the president. I'm a highly trained public relations officer man. Mani. Yes. Even if the Archbishop, because what do we call eating? What if obutwa bubera mu mmere? Simmere yokka. What if yakutte ku kintu? Kati it was uncalled for Kazimba to make that statement. Lwaki ovaayo n'okola statement kikyogezaako okulaga nti talina kye yalidde. What are you insinuating? Two, where is his medical doctor? The first person to have arrived at the Archbishop's room would have been an expert in forensic. Owa police gwe mutalina. Okay. Owa police gwe mutalina. These people would have rang the president. The president first. The president would have dispatched the forensic experts. Nga temunayingiramu kuba abasista abazze ne bamulinda nga tebasoma naye. Olijinga luli aja luggule mukono guwanise waggulu ate akutte gundi. So you must have tried to get something. That's why for me I cannot sleep alone in my house. Si kirungi. Kakati an expert, a forensic expert would have bad sirinzeewo. Is it a normal practice for the Archbishop to sleep when the door is open? If he normally sleeps when the door is open, he knows, he knew, instead of he was suffering from something that wanted somebody to enter any time he needed help. Anybody will lock the door. If the door was ajar, as I was told in the morning, before anybody knew, until oluggi lubadde luggule abasista be bazze okumugjayo ne bayita Kalumba ne bayita n'omulala. But priests, they made a mistake. They wouldn't have entered the room. Basise ne baggalawo. Nti ate balikutte ku kintu kyonna. Yes. Oliko ogambye omusawo n'ajja n'asooka alaba. Yes, no. Forensic experts. Because at one time, Archbishop Cardinal Wamala was kidnapped by a Rwanda-sponsored area of Dimba Habyarimana. You need the story. Era wenyini omukulu bwe yavudde n'alaga nti okufa kw'omukulu ono kuleseewo ebibuuzo bingi. Kubanga azze akolokota gavumenti abeera mu kufundi nnyingi. Okolokota gavumenti okulwala enjovu tekitegeeza nti bw'oteebikke malaria takwata. Naye nze nkugamba, I'm going to give you examples. These people made a mistake. Kiringa bw'olaba nga ababbi babbye ewuwo oba balina omuntu gwe basse n'okuba enduulu toleeta mbwa za poliisi. Embwa za poliisi zikola tewali azzeewo. Era n'embwa bwe tuba tubeera nazo ez'amaanyi obawayo abantu ng'aba beziwunyako olusu bwe tutegeera. I saved a man bwe yali alina obutakkanya n'omusajja ng'aga nti amwagalira mukazi we. Batta omuntu ne batambula ne bajja ku geeti ye ne baddayo. Embwa neeva ku mulambo nejja ku geeti y'omusajja. Naye omanyi nti embwa etambudde mayiro emu erina abantu nga 100. Era omwomu nembaga you were stupid. Even the dog handlers, I told them you were stupid. Open the gate so that we see that the dog enters. Embwa yakoma awo negenda. Yakoma teyayingira mu. No. Kuba ne bahandlers bazo tebazimanyi nti edog eyingira
neno nyaka soke yes paka wekali neko bwogamba nti omuntu amaze okutta omuntu n'atambula n'atuuka ku geeti yange n'addayo kati embwa bamunyindo zifuuyira ebinzaali ne kamulale mwegenda ngaewunyiriza so these are things nti oba omuntu afudde ne musanga nga afudde don't touch on the door, don't touch on ki ekyokubiri mwasomera bwereere, you were educated for nothing. The second person, in absence of a forensic expert, the second person would be his medical doctor. Yes, abadde ina bulwadde ki. Okay. Yes, medical doctor we ayogera ki. 3, he has a hospital. Lubaka hospital. Kayibula yakola ensobi. Nebanda anywedde enjaga ye bamusudde ensambya. Kayibula kye yakola as a honest man because he is a Catholic. Ye kye yakola yayita opposition mu babeerewo nga bakola postmortem. Had Nebanda died at a function a government? No. What warranted if the police pathologist, you disagree with the police pathologist, then your doctor, you get a family doctor. Why did Kayibula invite? Not you are you. Never had become a problem if I did not stand up. It has a name when you Musajja. Museveni Mwesika. Museveni is a living saint. Mukobulira. Museveni is Singaba Dembo. I'm telling you. Nti never. You see what happened. Bali oyo musajja wandika mu monitor simusoma njuza mu buyuza. Aliwo. There is a professor. Eyali atwala ebintu ebitali bya Nebanda e South Africa. Era bwe bamukwatira ku airport, it corresponded by the time when the first lady was attending a requiem mass. Bamukubiremu. This man is still there in the government. Yoli badde musalada. Why do you tolerate that's a fool? Ndaba awandika semeja mfena semanyani. I don't read here. Because for you forget very quickly. This is why ndifa bakoledde Museveni neba tukuba ku Nebanda ne tuvayo ne tukola ki nga mistakes za mumwe muzikoze kakati kuga the next person would be a police pathologist ewaabwe ayinaba dokita wagamba ki. Then I move on the third point. Are we seeing people abafa bwebate for the first time? Pope eyadia Pope John Paul bwate bweyafa sudden death naye bawandika ati basoma waliwo akatabo bakayita ni God's name. Omusajja yakawandika naga nti papa basimutte yabadde ayagala okukola ki okukkiriza babasodoti bawase in God's name bakasomako. Father nawandika naye nokuloono ti in a devil's name wakawandisa oliko devil. That God's name bwosoma akatabo ako in God's name the man explains tinebali balonda papa ono kadidali we Kampala nsuuga yabala obululu very detailed kubanga abawaye ebyama kuranga me first. The intention was to keep him, to keep the news until Tuesday. Okufako bali bagala kubere concert kuranga me very early in the morning we have a problem Kalumba nani bali wano bafijitinga kuranga me miso omuntu gwenda soso kubira kirumira mubuuze asike kirumira ono omugagga nemuga nti mise inaga efunya akatalinda deranga mi people in the munda muchacho ate Lwanga yali amazo lwacho badde okukutoko Lwanga yali ayogeddeko nange mukulutama lwacho badde okukutoko I talked with Lwanga for 5 hours and I found Lwanga ebya federal byagala is not a pretender because Lwanga told me mbadde mbyogeranga naye mulamu. I talked to Lwanga for 5 hours. Nagoba mu neseke. Okutamale wote bujja ndoganda oyogera n'abantu nomala tenga toyogedde nabo. Ntugamba oyogera Bobi Wine oyogera tebiri. Kati Lwanga naye oyogera naye. Gambi. Mwanyumya kubi. Kyogeranga naye wali. Nti I talked to him for 5 hours. Nangamba my main concern Kalidinali yayina court line to the president. Nze sigirina. What do you discuss with Museveni? If you are discussing with a man, nga mu 10 points mukkirizaako emu
why should he continue discussing with him? Two, Rwanga told me, Tibia federal. Nanga, don't you see Vatican? They are using the same currency, but different issues. The Buganda, no. Vatican and the Buganda are different. Yeah. They did not elevate one of the Italian regions to give it the status of Vatican. No. This is an headquarter of the Catholic Church in the Vatican. And the Vatican owns the buildings but does not own the land. Yes, they are using the same currency. Yes. Nangamba, to look. Emotoka eze namba za majozi raba nti ziriko namba za njawulo naye teziri wansi wa commander in chief nimuga ziri rules. The army has rules. These are identification numbers. But when we are talking about federal, these are political entities. We don't have. I talked with Rwanga for 5 hours. Yaina ne jalaga na atagenda. But era bwe bali bagenda okwocha mama wa Rwanga came up and condemned it. People didn't know it. Kakati nze nkugamba, are we registering the first death? The Pope. Ono gwe nkugambye yadiye John Pope. There are 2 books. Bwoba tobisomanga tumanya judgment. In God's name, in the devil's name. Papa bwatu bwe yafa. Okay. Yes. Gundi Obunga. Musenyeri Obunga. Catholic Church Kampala Archdiocese yali egenda okutegeka emikolo gyegindi gyamu enamugongo ne bamuwa ssente omu ku bapolitician abakatuliki n'azimubbako n'amugamba nti njazze kugira mu gavumenti zino tuzirye. Obunga teyetta Obunga teyafa bw'ati nga kimuyitiriddeko ono omusajja abadde abeera egindi bayitayo batyenda bamuyita niyo ye yafa yali ido nti gwe Muslim eno gye bagenda e Bukalango. The man, how did he die? And how did he die? Embeera nayo yali mysterious. Yes, he died. Katonda ye bw'aba akuyise abakkiriza omuntu mu Abasiraamu ate mwategeera nnyo kyenvaamu kakati lwaki omwana akaaba ngaddayo ewaabwe ku holiday. Even Jesus struggled to go back. Yagenda emirundi esatu n'agamba abayigirizwa be nti mwebase neegayira Katonda endeku eno sinjo nzinjire eyavudde ewaabwe mu ggulu. And Jesus has a scant information about heaven. Nabi Muhammad had more details about heaven. Yeah. Even he talks about Musa. Nasanga yu Musa bali bampadde 50 gundi. Nensanga nangamba bamwana Adamu abo mzitamali ebintu ngobimanyi. Yes. You have Yesu Kristo bamubuuza nti abooluganda 7 bawasa omukazi omunga empisa y'Abayudaaya bwe yali mu ggulu ali bawaana. Yabaga nti mu ggulu teri kuwasa obulamu bwa ku nsi. Olunaku olukusala ku nsi luba lukusalidde ddala. Kati ate mwogera n'eggulu. Yes. So Jesus who came from heaven was very scant oba abawandika Bible bagikwatamu. That's why I rely more. Era it is alleged the Jesus yalina omwana nga tebaagalana ku kyalo. Era yasanyuka nnyo nga bamukomeredde ku musaalaba. Naye n'amugamba nti nze ndi kukima. There is a man mu Yerusalemu, mu Isirayiri, Yesu gwe yakolimira. Takula tavaawo. Nakati waali. So therefore, kakati once you don't use experts, finally, what type of media do you have? Mumanyiti media yammwe. Diana bwe yafa. Brother we yali ayogera ku liku ya Mars. Yagamba, the media has killed my sister. Diana was running away from the paparazzis. N'atomera ekisenge. What is intriguing, Thierry Benz bwe mita nyange ine kyegenda okutomera bino bi bags bijja ne bikubika, which means they were tampered with. 2, the price of Benz teyagwa. Naye ate nga ennyonyi eno gondi Concorde yagwa omulundi ogwo mu myaka 2 ne bagiggalawo
Concord yakola accident omulundi ogwo nyabajiga but the price of Benz Diana mwe yali tano najituukamu Diana we yafiira okuva France alagege kakati wano kyali kucha media what type of media do you have you have a man like Archbishop Lwanga is an old man has high blood pressure has diabetes red paper nemuwandikako okuva ku machokozi by'obudde kendi kwato wabukidde nibwali bajerayo bwezi toyinza kumpa bayisenyera bamuka emyezi mukaaga kendi kwata kulira ndi musokola munanja nebatusinga mulifu these people are useless what type of media do you have red paper kati gyobuli nikobula kwa red paper nakasa omutwe red paper is also a factor toyinza kukuba musajja mukulu Archbishop mwetimba bakubangako media tebakubangako somebody rings you ababodaboda bayitange waffe bamuyise bamukendi kwato wabukedde lana away from me yefe nibobuyira mu bukedde ni kwato gwe obulo bwa red paper me don't put under the bus. How can you put me under the bus when I'm not inside the bus? Nakwezo bwako bekofira kendi kwato red paper ni muyola muyindi mulifu. This media is misallocated. You don't have a media in Uganda. These are mercenaries. You cannot concentrate on somebody, an old man. But no, I think this man must have received a fund from Vatican. No quarter credit to people. Emyezi mukaaga Vancouver nejenna wasa nejenna kole bayisenyina bamukebe kendi kwata obwabukedde ne bwabayera yobwe alina bemumpa nimunyuza mulifuti kulube ntusinga nakumbako mwati ya umu. You don't know the impact, the psychological impact. This man has been killed. Red paper has made a tumori mukiriza lubaka singa buduka budusika mukatuli kira zingo kwa akaredi paper kamuna nakubako singera akatirako. You don't have a responsible media. A media, I wrote a book about the history of media. This is not a media. You don't have a media in Uganda. This is a mercenary media. You must consider. Yeah. Don't buy it. Ready paper? Yes. Toyinza kukuba ku muntu buli kaseera. Look at Museveni. Museveni has stomaching abuses, but at times you can see him losing his temper. True. Nteru bankruptcy monitor. Why? Mwagaine bange manga nga insitetegedde. It pains him. Kituufu naye muntu. Museveni okumuvuma. That's why Museveni has defeated you. Why? Ffe mu Africa anereda tavumwa. Omukulu tavumwa. Museveni alina abaana bayina abazzukulu alina n'owulira embwa eri ku leediyo. Nzira nange nalumwa nnyo nga omukulu Sheikh Muzata omugenzi amaze okufa. Nebanga stories zibeera mu mawulire. Nekatazingibwa ku mukulu abantu ne batakazinda kuzina bukedde. Kakuba Muzata. Bwe kiri. Sheikh Muzata we were talking about marital status. Ako kakulya muganda wako ya boda boda. Ewobulezi. Abajja ne bade bamutta nga tekabiwandiikako. Obwenzi obuli mbukedde ne mu New Vision nga tebakuwandiikako. Why? Waliwo omusajja wa New Vision yakwata omwana n'amusiiga enziku nga temwakiwandiikako. We must change this is a mercenary media. Singa bakukomde kanisa ya bujingo. Media nayo kontibirizo kufa kwa musajja. Bujingo was not a strong man nga muto. Bakuba bujingo. Bujingo bamukuba. Era mutayimba nekafira mu kichashi ya bujingo. Ezimu kusongeza twala media. Ezimu kusongeza twala yiga. I'm a highly trained journalist. This is not media. These are mercenaries. How can you harass an old man? New monitor red paper has been writing about Katina Kusoma red paper Gariwu. Yes.
Do you know, me, I don't attack people and their personalities. When I attack you no principle. Okay. I disagree with Mengo. Nimbagamba federal teriyo. Because I'm an educated man. Unless you are talking something else, federal operates on these principles. But Sivuma. Mbajirika bujiri nibagandi kati mumulingo musiramu abuliddwo okusana agamba pangatino muzikiti to federate with who. Yes, okujiriga is part of mass communication. Yeah. I tell you, especially when you are talking to one. Neto yinza kuba muntu n'ekitiibwa ekyo nakyo n'ekyo kino kimalawo. This the paper has contributed a lot to the death of the Archbishop. Vatican nekubira esibo because you are on gundi empapula zammwe kweziri online kweziri abantu ne bakubuuza misa mirundi is it true nenkwata kulubya we tulisinkana kulubya ne mulumbe kulubya ne kumbaga kulubya ne mukuziika kulubya ne mulifuti emyezi 6 nfudde mulambo nga nfudde mulambo waliwo bakuba ku Lumumba oyo Lumumba as a bodyguard sneaks into her tent. A married woman nti omuserikali yasi red paper byane kasirika byetokolo nane likagwa kubanga balwani wa secretary general these are not journalists. I will be the least person to condemn journalism. These are not journalists. They don't operate on the journalist principles. Toyinza kuba muntu bwotyo n'okubawuli n'ekwendi kwata kulubya nimukwatane owabukedde ne bwali bayirayo alla namumpa nemunyezi emyezi 6 okubanze nina abakamwana abaana bange balina gye bawasa nti bayise ate ne bujja ne bugamba aje nolinjo bakutte kwe kasajja gwe tewafudde wangu mlagwe fachad na fe program ya fm era nga gwe batudde mu amazi tukubenga tudda